ng'omanyi nti bwe baba bantadde mu position my first call of duty ejja kuba eri Bannayuganda. Bino ebya family oba taata wange mundeke nze ne taata oba nagenze wa anko ngenze kuyiyo mukwano makati ga ggwanga lya Uganda ne Rwanda ngenze wa anko. Ebyo bya anko daddy mubije mu bukulembeze tebaliwo kati ono ali supposed okulwawula gavumenti ku bintu ebifa ku security bamugambye nti sebo tobisobola ebyo bireke babimujjemu bamutanga Twitter jeno nze nali gambye President Museveni nti bwolaba nti mutabani wo tabisobola mujjemu oteekemu abantu ababisobola simple as that bwolaba nti tabisobola ye muwe obwa communications officer mu office yo aberenga tweetinga because ye yalaba nti omulemu gwo gwamanyi nnyo kokola za tweet the public relations skills that you have okulaba nti buli omu azifunamu naye lwa kugamba nagenze wa anko ekitegeeza ebya state mu bifose bya family issue. It is a family issue. Mwana gende wa anko gendo mugambe nti bino alekeraawo kati naffe tugende wa jjajja tumugambe jjajja omanye Gwanga tebalina muwogo twagala muwogo jjajja don't reduce the country to a family matter. Country matters must be handled with the kind of respect that we give to our country. Gwanga, where we are still spending a lot of money on security. Ekitegeeza and security ye Gwanga is not yet very guaranteed. Kati ne mufuna abajena bali ku tweets buli kaseera. Ekiraga nti bali mu mirembe gyabwe bo ne bifaayo mu Gwanga tebabifaako. You know those unnecessary tweets ziraga nti omuntu ali peaceful tayina bizibu wali talowooza ku bintu birala. That is why you can be able to engage in even silly talk. Parliament tekyali independent nga bwe yali badde under the rule of law. Courts of judicature tezikyakola emirimu zaayo nga bwe zaali gikoze. N'olaba nti judges nabo basazeemu okuyingira mu byabufuzi. Omuntu nagende maaso g'omulamuzi ngalowooza nti agenda kufuna justice maaso g'omulamuzi. Mulamuzi n'avayo n'agamba nkuwadde tukuwa bail ya million 3. How possible is it? How possible is it? That is a denial. Wezandibadde zigenda kola mirimo jonna naye really is this sensible? Are you being fair? You know, rule of law dictates that there should be fairness, there should be access to justice, there should be freedom of expression, freedom of speech, that judges are independent from the politicians and that the politicians can hold the judges accountable, that the executive can be able to also be checked. Na ye kiriwo saawa zino balamuzi bajaji tulina bakada judges tetulina bano baliyo omuntu bw'aba agenda mu ntebe ye nga mulamuzi okuwa ruling abasinga obungi basooka kwebuuza eri Judge God. Uganda Judge God. Tukoze tutya muzeeyi wano waliwo Sewanyana ne Segirinya nkole ntya abo bazzeeyo bantu abetulina abali mu places of influence abali mu buvunaanyizibwa tebalina buvunaanyizibwa bo ng'abantu ebintu babitwala nga bya mizannyo lwakubanga bakimanyi nti babateekawo si lwakugamba nti bali balina obukugu mu bintu ebyo naye babateekawo lwakubanga bamanyiddwa n'abakulu abagaba emirimu. Uganda tujja kufuna emirembe nga tufunye omukulembeze amanyi nti buli muntu asanidde okubeera mu kifo kyalinamu obukugu, nga tumanyi nti ofuna omulimu wadde oba oli related n'abali abali mu buyinza naye ng'omanyi nti you will separate between your office and the relationship you have with the persons that have given you responsibility. So engeri babeera nnyo waka ne ba relatives baabwe abasinga obungi nga tebakola bonna nga bali awo abaana bagenda kwesanga bano nga babayingize mu bintu bino abalala they were raped
abalala nga babatiisa nti bw'oba tokkiriza nti tukole bino sigenda kuddamu okuwa fees kati nga yagala kutaasa fees naye yesanga ngakoze ngalimu ekyo ekikolwa n'ajaayo olubuto. So ebyo byonna osabanga nti abaana bano bali psychologically tortured, abalala balina kufuna psychosocial support. So ebyo byonna kati byetulimu as an organization. So nalibadde nsaba anyone who can support are supporting under the Winnie Kiiza Foundation. Those who can, let's stand together to saving omwana wa Uganda mu Uganda empya gye tusuubira omukamba n'abasobodde. Website tujeetaaga Winnie Kiiza Foundation, just website bagiyita Winnie Kiiza www.winniekiizafoundation.com. All right, ate tumwerabira mwenna mwena abana Flash na Uganda nga bwetubasuubiza. We also twetaaga keep moving with us, subscribe and share our content, and if you can still stand with us as one of our sponsors to be taking of these programs or to Kiiza tugambe nti kati amafuta ngataddemu lumba mama Winnie Kiiza waali oba ali Kasese jikala kate, we shall go there with your help and with your support because Ugandans need a hope. Tugenda tugwamu essuubi nti it is possible to be there tomorrow in the presentation of the ruling system, but beetaaga kubajjukiza kisoboka Uganda egenda kusigalawo bano nga banakyemali abavuddeko. Omukama nge mu bwezi bwaffe. I wish all Adventists to have very happy Sabbath today. God bless you. See you next time. Same place if all goes well. And continue being nice. Be nice to everyone at the same time. Kwebaka mu America bali mu kukyalisa wa 2:34 wano mu Uganda tulembudde bwa kawungezi. Ebungereza lunch time. A very good afternoon mwena bana Flash na Uganda. Olunaku olwaleero tukomyewo n'omwagalwa wammwe mwebale mumumbanjiza nange ngezezaako munoonya lwa kisa kya Katonda nti nno kwetuli ate tumusanze akyali mulamu. So we just thank God for her life and our lives as well. Mama waffe Winnie Kiiza olunaku olwaleero tuli naye nze nebaza kintu kimu omukama nti tumusanze mulamu. Era mama abantu bonna waliwo omusajja gwe bayita Hamed Serunjojo okuva Ekata is ambassador of Flash Channel Uganda. Nsereko is an ambassador from London. Batugamba nti bw'oba toliyo nze mbawe ssemu yabakukubire ne mbagamba no. Sijjagiba lwa nsonga nti I know when you are busy, I know when you are engaged, and I know when you can just squeeze for some little time ojje yogereko eri ensi yaffe Uganda. Mama soko uze kwa tulaba then tutafandira omukolo gwaffe gwaleero. Abalabi baffe essaawa zino n'enkya era n'abo ababadde batulaba ne babadde batubanja nti Winnie waabula Winnie oli ludda wa, njagala beebaza olw'omutima ogwo ate njagala beebaza olw'okwagala Flash TV yaffe. Mukama abampeera omukisa ate era mugende omu maaso n'okulwanirira eddembe ly'abantu, mugende omu maaso n'okulwanirira obuli Munnayuganda yenna waali n'okulaba nti tufuna ensi ennungi gye tweyagaliramu ffenna mu mirembe ate era mu ddembe. Amiina. Mumuwulidde by the way Parliament up to now ensi yaffe Uganda yekumanyira ku ddembe ly'abantu. Awo tugenda okutandikira awo twalabiddeko President w'e Gwanga just 2 days ago nga yanukula omukyala omulwanyizi w'eddembe human rights. Nalyoka mugamba bwe biki byoyogera nga mugambe ntuluganya abantu nga y'amaanyi mugamba I don't know these things sibimanyi. So almost they wanted almost fighting. So netwebuuza which kind of this country are we in today? Mama wotujjidde ku mpewo akawungezi kaleero nga waliwo okwekalakasa okuli mu eri mu Netherland. Eddembe ly'obuntu mu Uganda liyitiridde limaze dityoboola. So ne His Excellency Bobiwine naye ali eyo bayitayita mu nsonga zino tulabe we tugenda okutaasa ensi yaffe Uganda. Njaga tutandikire ku nsonga eri very catchy. President Museveni yagambye mutabanyi we ebintu bya tweet byonna biveeko. Ate nzijukira last time amugambako n'ogamba nti if you want to be talked by the public, leave public issues. It went viral. Era waliwo mukwano gwaffe ali Bungereza ye yagamba, I think I'll give it to Okalabe, kagenda around 2 million plus abantu abakalabe.
because naye yakafuna bitwafuna naye yakafuna so ndoza kutandika okuddirizamuko bwati ekiseera kikyo kya buswavu ndowooza okulaba nti akulira amagye ate ye kamanda wa land forces bamugambye nti ebya security by'eggwanga biveeko ndowooza ekyo kiraga President Museveni nti abantu abateeka mu bifo sometimes ateekamu abantu abatali supposed okubeera n'ebuvunaanyizibwa nange mbadde neebuuza ku tweets muhozi zaakola neebuuza ono omuntu amanyi position ye mu society oba amanyi ekitiibwa kyalina n'engeri gyenza akikwatamu sometimes abantu baffe bagenda ne babaawo ebitiibwa bye batali supposed okufuna naye nti oba lwakubanga bamanyiddwa n'abo ababigaba ti lwakubanga banene kati ne basanga nga babawadde ebitiibwa ebitabasanidde yensonga lwaki olaba nti abakulira amagye bali kubagamba nti ebyo mubiveeko kubanga bakimanyi nti tebabimanyi so mu situations bwezityo bw'osanga nti ne kaakano tukyakaba ku mpeera eziriwo ebirime ebiri wansi mpeera ze diesel ne petro byonna biri waggulu tetubisobola beeyi emiwendo gy'ebintu yonna eri waggulu lwakubanga abantu abali mu positions of influence abali supposed okwogerera abantu abali supposed okuwabula gavumenti okulaba nti etambulira mu mutindo tebaliwo kati ono ali supposed okuwabula gavumenti ku bintu ebifa ku security bamugambye nti sebo tobisobola ebyo bireke nze naligambye President Museveni nti bw'olaba nti mutabani wo otabisobola mujeemu oteekemu abantu ababisobola simple as that bw'olaba nti tabisobola ye muwe obwa communications officer mu office yo abeere nga tweetinga because ye yalaba nti omulimu gwo gwamanyi nnyo kukola za tweets bamuwe wali omulimu ogutweetinga ebifa ku President Museveni n'amaka abe communications manager wa maka oba wa president nga he was advisor of the president in matters of security so omuntu gwe waawo obwa security advisor kati amugambe nti ebyo tobisobola yali akuwa amagezi ki waba tabisobola ebyo byonna bye tubeera nga twebuuza buli lunaku twebuuza bana babayita ba presidential advisors bo mu mazima bawa president amagezi jukira juzi ono yali presidential advisor those days on matters of security before nga tanajja mu kati bamugambye ebyo tobisobola biveemu ensi yaffe bwetyo eyo yensi yaffe gye bayita Uganda yensonga lwaki olaba n'eddembe ly'abantu buli lukya balirinyirira buli lukya balirinyirira tewali kwegamba tewali embeera etulaga nti tuli mu ensi emaze egenda kumala emyaka 6 nga tuli independence eriwo tetugiraba institutions zonna eza gavumenti bazirinyiridde eddembe ly'abantu balirinyirira siraba ekintu ekikola ekyolaba nti kigenda kukola nga tolabamu omukono gwa President Museveni. True. Era wenjagala okubuulizaako do you still believe nti Uganda wetutuuse bwe tulaba nti chief in command another chief for land forces amustopiza mu bino do we have the running government under security system or we have a sitting room running government? This one is, it's a country that is being managed like a personal enterprise. Chenda ba government je tuina wano mu Uganda, it is government ey'amaka ga President Museveni, si government y'abantu. President Museveni yeke nyini, mutabani ya tweetinze nagamba, ebiri makati gange ne taata wange. Simanyi nti wali wagenda twawula. Kati bwoba oyagala kujja kati makati gaffe. Gwe manya nti tugenda kudilinga naawe ate ebyo byonna byali ku tweet naye mu kiseera kye kimu nga
deputy CDF nga tweetinza the country on high alert. I may be on high alert. Netwebuuza kiki ekiyingidde mu nsi. Ame bagiteeka ku high alert nti wabaddewo nsonga ki. Bantu abetulina abali mu places of influence abali mu buvunaanyizibwa tebalina buvunaanyizibwa bo ng'abantu. Ebintu babitwala nga bya mizannyo lwakubanga bakimanyi nti babateekawo si lwakugamba nti bali balina obukugu mu bintu ebyo. Naye babateekawo lwakubanga bamanyiddwa n'abakulu abagaba emirimu. Uganda tujja kufuna emirembe nga tufunye omukulembeze amanyi nti buli muntu asanidde okubeera mu kifo talinamu obukugu. Nga tumanyi nti ofuna omulimu wadde oba oli related n'abali abali mu buyinza naye ng'omanyi nti you will separate between your office and the relationship you have with the persons that have given you responsibility. Ng'omanyi nti bwe baba bantadde mu position my first call of duty ejja kuba eri Bannayuganda. Bino ebya family oba taata wange mundeke nze ne taata oba nagenze wa anko ngenze kuyiyo mukwano makati ga ggwanga lya Uganda ne Rwanda ngenze wa anko. Ebyo bya anko daddy mubije mu bukulembeze. Twagala tulabe nti omuntu ali mu bukulembeze lwakubanga amanyi nti agenda kuweereza ggwanga. Bw'oba ogenze on behalf of the country nti ogenze kubrokaringa peace in another country. Tetwagala kumanya oba wakozeseza mukwano go ne anko wo. Ebyo si byaffe okumanya. Oba ogenda kukozesa mukwano golina n'abantu abalala oba abakyalo oba ki. Ebyo tetwagala kumanya ffe. Kyetwagala kumanya nti how have you used your office. Bw'oba oli jeno w'amagye amagye okakozesa otya okulaba nti Abannayuganda basigala nga bali mu mirembe gyabwe. Amagye gabakuuma gakuuma n'ebintu byabwe. Bwe tuba tufunye obutakanya mu nsi endala mukozesa amagezi ki okulaba nti mutuukayo ne muleeta obumu ne muleeta peace in our countries. So si kugamba nti I will go to uncle and then tumanye nti ogendayo lwakubanga uncle. Supposing tetulina omuntu atabayinako kakwa atabayinako relationship. Kiba kitegeeza nti emirimu gy'eggwanga tegenda kurunninga. Tegenda kutambula. Twagala tumanye nti okoze omulimu lwakubanga oli supposed okugukola. Bw'oba olina capability ekusobozesa okola omulimu ogwo tumanye nti ogukoze lwakubanga obadde olina capability. Absolutely. Possibly oyinza kubanga olina interrelational capabilities ne tumanya nti tusobodde lwakubanga wabaddewo interrelational capabilities. Bw'oba olina public relations amala kozesa the public relations skills that you have okulaba nti buli omu azifunamu. Naye lwakugamba nagenze wa anko ekitegeeza ebya state mu bifose bya family. It is a family issue. Mwana gende wa anko gendo mugambe nti bino alekeraawo. Kati naffe tugende wa jjajja tumugambe jjajja omanye Gwanga tebalina muwogo twagala muwogo jjajja. Don't reduce the country to a family matter. Country matters must be handled with the kind of respect that we give to our country. But when we start reducing ebintu bya eggwanga ku level ya family tuba tuweddeyo ng'eggwanga. Yesonga lwaki olaba nti abantu abasinga obungi mu Uganda baweddemu essuubi nti nwerulu gye tuyina mu Uganda oba really do we deserve it oba tukole ekintu ekirala kyetulaba nti kiyinza tuza mu mbeera tubeere ng'abantu Abannayuganda abalina amaanyi gaabwe ate era abalina ekitiibwa kyabwe. Ekiyinza okusanyukamu eyo point kyogambye nti no President Museveni bw'aba alaba nti mutabani we talina kyasobola kukola resigning off then amufunira omulimu omulala. Amuzeeyo waka. Yep. But I think that's the best advice. Ayinza agenda n'amanaginga farm ya muzeeyi. Era waliwo olumu Museveni yatugamba naye ababbi batera nnyo omuyingirira mu farm. Amutwala linde farm baleme okubba ebintu byaffe. He can tweet very fast. Yes. Security come closer to the farm. Kubanga abimanyi bulungi. Oba can do a marketing
bayinza amutwala mu kukola online marketing of the cows. Because kubanga amaze otulaga nti ebyo ebya technology ebyo ne bya IT abimanyi bulungi atabinamu obukugu. Waliwo issues ezitali supposed okubeera issues eza tweets. Yep. Ebirala biba byama bya gavumenti. Even in families waliwo tweets ezisobola kukola okuweereza ndi tuli wano twekubye ne bba wange. Ebyo tebisoboka. Ebyo bya family si bya Gwanga. Family matters. National matters. Yesonga lwaki olaba nti sometimes waliwo ebintu bye tutatwala serious lwakubanga ababirimu nabo tebabitwala serious. Okay. Ebintu oba ensonga bwe ziba songa nene nga z'abantu bangi toteekamu personal feelings. Bw'obifola personal abantu tebabitwala mu by'amaanyi nnyo. Biluzinga value ate biluzinga meaning. So nali wabudde bambi nga bwe ntera nnyo buli lunaku kuwabula. Nti President Museveni atulaze ekintu eky'amaanyi nnyo kubanga abantu abasinga obungi muffe tubadde tuweebuuza jeno nabeera ku tweets ye saawa meka zateekayo mu magye. Agenda di kukola operations n'okulaba nti Abannayuganda tebafuna buzibu. Naye zino tweets ez'okola buli lunaku olinga omuntu ali ku call box. Alindiridde gundi waliwo ba telephone operators banaba bali bayita switchboard mu biseera ebyo nga tetunafuna zino za mobile phone. Erikole eno gamba hello njagala Winnie. Okay, wait for the right caller. Ojukira lwe twali tukyalina obusimu. Switchbox tree genda mu gundi eno hello no connecting abantu. Sichiwanti Gwanga where we are still spending a lot of money on security. Ekitegeeza and security ye Gwanga is not yet very guaranteed. Kati ne mufuna abajena bali ku tweets buli kaseera. Ekiraga nti bali mu mirembe gyabwe bo ne bifaayo mu Gwanga tebabifaako. You know those unnecessary tweets ziraga nti omuntu ali peaceful talina bizibu wali talowooza ku bintu birala. That is why you can be able to engage in even silly talk. So nali badde mpa magezi era nti ndowooza president ekyagambye nti mutabaniwe tata Muhoozi kyagambye nti Muhoozi ebya tweets agende mpola mutuufu kubanga kibadde kiraga nti ndowooza ali mu bibye ebyaffe si byaliko ebyokusecuringa Abannayuganda naddala mu terms of security. Ekyokubiri ndowooza position ya muwenene emususo etegeera anoonya awalala wamuteeka tamusula ebbali ayinza obutamusula ebbali namukyusuza ekifo namuteeka mu kintu ekirala kyasobola. Nati katranks nyingi mu magye tulina koporo tulina brigadier anti amagye bamubuusabuusa dda tebayinza amuza eri kuba koporo bamubuusabuusa dda. Okay. Abantu abalala bayingira mu magye Muhoozi nga tanayingira abalala bakyali awo bayina ennaku oyinza okusanga essaala zaabwe Katonda bayina ennaku abasajja batu bagenda ne balwana bakyali awo mu bukaputeni. Sigamba nti ranga ya kaputeni ntono nnyo naye bw'olaba experience yaabwe gye bayina obukugu bwe bayina mu magye ebbanga lye bamaze nga bajaasi era nga balwanirira eggwanga lino. Omwana natandika olugendo lwe just a few years ago ne balaba nga basuseeko nga bayiseeko ng'ali wala nnyo ye atambula nga bwe Matiya Kaseja agamba nti Uganda zi economy nabo balaba Muhoozi ng'ayitawo his levels zo ziri mu supersonic speed. Bana abasajja batu abalwana atera bye bali mu real operations nga bakyali awo wansi. Ebyo olowooza birungi ate olowooza biwa amaanyi. Tebiwa amaanyi bana bali bamu advice. Kati waliwo olumulo yali akaaba nti abamuzeeyi tebamuwa advice. Bakuwa advice. By the way,
Twitter tujina yagamba nti no Yes. the elders they've not helped him. They have not helped him. Abali bali supposed omuwa ku magezi tebamuwa magezi. Bana kuwa magezi kigoli ku Twitter. Bo balowooza nti wali badde oli eri ku ground ngokuba barebo ngolwanyisa Kongo naye oliko tuli wano mujje bana we mukyala wange yasinga obulungi olowooza ani amwetaaga mukyala wo obuli omu alina omulungi we era nange owange omwami yasinga obulungi Jenno kiwulidde. Okay. By the way, it's a very good, peaceful of advice to Oba Jenno Kata. I think Miaka Atan is celebrating the 50 years. 48 years. Is my brother. Nankwade sasa kunzala, tosa kunzala mukuru. Naye Kiiza tukuzaleko mu bigambo. Naye no daddy wagamba ati mwena muli bazukulu. Kale. Kashita mwana wani. Ekitegeeza mozi tata. Mozi tata wo. Bwoba oli muzukulu wa Kaguta. Nza kuzalibwa oyo chali. Nedda. Bajja banjogereko bingi nedda ekyo nkiganye. Bw'obeera nga oli bakiri muganda wange nsobola okukutaasa, I can advise you. Next look advising taata otambudde wano mbaliga. Ayinza okubamu oluyi. Ayikuba oluyi. Kale awo tugenda okutambula tutambudde bulungi eyo tubadde tugezaako okulaba ye mama Winnie Kiiza embeera eyagirowoozaako atya olumanya president okumugamba why bino biveeko era bagakwadde amagezi ddayo revising ebitabo biddayo mu Sandhurst osomotereza embeera y'ebitabo tusobole okutambula ffenna. Ekiriwo ekirala twalabyeko Dr. Colonel Kiiza Besigye bannange baganye okumuta ne bagana n'okutaani Muhammad Ssegirinyamu ne Alan Ssewanyana. Kakati, we are totally confused in that level. We don't know. Does Uganda still consider human rights? Does Uganda still have court rules of law? Are they active in Uganda over Tsimani? Our judicial system, is it active or Mukwano. Bana Uganda bonna batuwuliriza saawa zino. Njagala bagamba nti ffenna tuli mu buwambe. Rule of law in Uganda eri under attack. Abantu twalibadde tulowooza nti tulina assemateeka w'eggwanga. Singa assemateeka abadde akola twalibadde tutambulira under article 23, 24, 28 eya constitution y'eggwanga etuwayo rights and liberties, freedoms zaffe ze tulina ng'abantu. Naye bw'olaba nti tuyina government separation of powers tekyaziraba mu kintu. Parliament tekyali independent nga bwe yali badde under the rule of law. Courts of judicature tezikyakola emirimu zaayo nga bwe zaali gikoze. N'olaba nti judges nabo basazeemu okuyingira mu byabufuzi. Omuntu nagende maaso g'omulamuzi ngalowooza nti agenda kufuna justice maaso g'omulamuzi. Mulamuzi n'avayo n'agamba nkuwadde tukuwa bail ya million 3. How possible is it? That is a denial of zigenda kola mirimo jonna naye really is this accessible? Are you being fair? You know, rule of law dictates that there should be fairness, there should be access to justice, there should be freedom of expression, freedom of speech, that judges are independent from the politicians and that the politicians can hold the judges accountable, that the executive can be able to also be checked. Na ye kiriwo saawa zino balamuzi bajaji tulina bakada judges. Tetulina bano baliyo. Omuntu bw'aba agenda mu ntebe ye nga mulamuzi okuwa ruling abasinga obungi basooka kwebuuza eri Judge God. Uganda Judge God. Tukoze tutya muzeeyi wano waliwo Sewanyana ne Segirinya nkole ntya abo bazzeeyo balina tamala kumaliriza kye balina okukola tebanamaliriza mbadde njagala basooke beetereze bawulire obulumi. Okay, wano waliwo Dr. Kiiza Besigye. Okay, muzeeyo emisango Dr. Kiiza Besigye gye bamuvunaana misango eri oba njigambe ntya kuba tugambe nti teyali properly organized to appeal. Teyali properly organized to appeal. How could he have prepared himself? Nga mumutwale zikaguddeyo. Ekyokubiri omusango gwe bamuvunaana
Dr. Besigye yali alwanirira abantu bana Uganda ngagamba President Museveni article 99 clause 3 ekuwa right over in fact obliges him okulabirira bana Uganda welfare ya bana Uganda eri mu mikono ja president kubanga constitution semateeka wegwanga under article 99 comparing a president, the sitting president, to promote the welfare of Ugandans. Omusango Dr. Besigye gwayina nti yali alangira nti government tuyambe koleki ekendeze emiwendo gy'ebintu gyekanamye emiwendo gy'ebintu egitunulemu tulabe engeri government efaayo ku bantu erina omulimu ogulabirira welfare y'abaana Uganda okulaba nti bafuna ebintu ku miwendo egisoboka. Oyo ne bagamba nti oli mulabe wa Gwanga. So ekitegeeza gavumenti gye tuyina era nonne balamuzi nabo tebagulira mu butale obulala. Fena we tugenda ng'abantu ababulijjo balamuzi namwe gye mugenda. Olwo lutabaalo ejo olutalo Dr. Besigye lwalimu n'abalala. Sirwa Dr. Besigye alwana kulwammwe okulaba nti muba mu mirembe okulaba nti namwe bwe muba muvuddeyo eyo ku mirimo gyamwe n'oyitirako mu katale bwe muba mutuukayo namwe mutuuke waka nga muli mu mirembe naye wadde mufuna ssente ziwerawerako teziba za mugaso bwe muba mugenze mu katale nga temusangayo ebintu eby'emiwendo gyerisamusaamu. Ebyo byonna abadde alwanirira omuntu wa bulijjo kati gwe mulaba nti musango ndowooza olwamwe namwe lulituuka kubanga ono alwanirira ffe ffenna twalibadde ffenna nga tuvaayo tulage nti tetuli bamativu olw'embeera eziriwo saawa zino. Ate nakye nekwegombyeko kyogambye article 99 eddembe ly'obuntu eddembe ly'ebi president yali responsible for the welfare of the citizens. Munansi eyo article njikutte ene time nange nja kulumba genda olumbe obuze president wo president constitution comparinga tulina okweyisa bwetu tulina okweyisa nti olina atulabirira otulabiridde otya bannayuganda atuwa emisolo gyaffe ne tugiwaayo okulaba nti egende mu puulu bali abali mu puulu batuyambe bamanaginge the pool zona abalina n'abatalina tusololeze wamu gavumenti yaffe eriko etuyambe zino esente ezituwe ng'abantu naye bo kati lufuuse lutalo nti bw'ogamba nti banange tusasula misolo gyaffe sente zaffe lwaki temuzijaayo ne ziprovidinga cushion bwe tuba tugudde mu bizibu bwe biti lwaki temuvaayo twali ku front line Ofonopondo natugamba nti president agenze kwogera ne b'amafuta nti kansubire nti mu biseera ebitali byawala nnyo mugenda kulaba prices z'amafuta nga zikiriddeko wansi naye ekiriwo saawa zino ndabira ddala zeyongerayo genda mu maaso bw'obyogerako ne bagamba ne b'Amerika ndaba bwe batyo bwe bali g'omanyi Ab'Amerika bafuna meka mu misala gyabwe buweteeka ku Ab'Amerika ewaabwe gye tujja obuyambi kati gwe n'olaba Omunnayuganda ali wano tukyagenda eyo okusabiriza tuli mu mabanja n'ogamba nti era tugende ne mu mabanja mu maka gaffe tekijja kusoboka. So nalisabye banange gavumenti yaffe abalamuzi yesonga lwaki olaba nze banange neewuunya oba tukola tutya. Courts of justice have decided also to join the bandwagon and allow to be used politically. Nzijukira omusango gwa Nabakooba. Judith Nabakooba yagenda mu kooti nga talina evidence. Nalyoka gamba nawulira nti abantu baba obululu. Nawulira nti abantu babawa ssente. Ne bagamba olina evidence nagamba wadde sirina evidence naye nze nakola ki? Nawulira nti abantu bakole banziba. Buli lunaku tugenda mu election petitions ne batugamba muweeyo ba affidavits mulage kubanga ne bagamba nti burden of proof eri kugwalangirira nti bakuba prove nti bakuba naye ono ye bamugambye nti awangudde omusango nga talina proof yonna ye yalaga naye kaweddemu ne bagamba nti tukujeeyo naye banange Uganda ebintu byakyuse o Uganda may God uphold thee.
Nendooza aba judges batandise okulokoka. Watuuse okugamba nti no Joyce baagala akalulu maze okukawangula nengamba bwayi kino nga sikiwuliramu. Kiki what is there must be something triggering somehow somewhere. Ne bagamba nti akawangudde Joyce baagala. Nga tekuliko ne bagamba please Judith n'abako olina okuliyirira Joyce baagala. N'abako n'aba speed twamulabye awo ne mugamba nti banzibye. Namubuuza wayi nyabo bakubye okiriza emisinde gyadduse. Anti yali amanyi nti system yaabwe. Yali amanyi nti system kola luwa bulungi bw'abantu. So si kugamba nti bw'otuukaawo otandika okulwanya abantu, otandika okukuba MP nawe atali supposed okukubira. Gokubeho. Nze nalisabye abantu bafa bali mu gavumenti mukimanye nti simu abasoose okubeera mu gavumenti. Ate simu abasembayo. Olunaku lulituuka abo be muyisa bubi ne musanga nga muli mu mikono gyabwe ngebe bali mu buyinza. Buli lunaku njagala nnyo okujjukiza abantu baffe naddala bali mu gavumenti. When the 7 boys went to the bush, buli omu yali abanyooma nga lowooza tebalina magezi, nga lowooza tebalina kye balina. In fact that time Muzeeyi Obote yali abayita bandits. Nga buli omu abasekerera nti obu nabo obukola ki. Naye before everybody knew it, bali bayingidde wano nga bawambye ki? Ekibuga. Abo be mulaba nti tebalina magezi, abo be mulaba nti tebalina buyinza ne mwagala obalinyirira n'okulinyirira eddembe lyabwe. Luliba lumu ne mwesanga nga muli mu mikono gyabwe era ngeba bakulembeze b'eggwanga lino. So buli muntu awali amanye nti aweereza on behalf of the people. Amanye nti aweereza lwa kaseera. Akaseera kalituuka nga tokyali mu kifo ekyo. Oba oli mu judge, oba oli magistrate, oba oli MP, oba oli minister, oba oli doctor, ekiseera kirituuka awo wooli nga tokyaliwo. Naawe ng'oyeetaaga obuyambi bwa munno ali mu the same position. Absolutely. So weereza nga amanyi nti ensi think of tomorrow. Egwawo ate era there is tomorrow. You have to also look at yourself when you are not in that position. Absolutely. Mama nakataleke kamanye byolina okukwasako engalo bingi nnyo mu ggwanga naye kyagala tukibuusa amaaso. Understand very well your former teacher wali musomesa wasomesa ensi eno n'osomesa gye wasomesa era wasomesa weebali. They are still proud of you. What do I mean? Mu ggwanga tulinamu ekibiina ekigatta abasomesa kye bayita NATO. UNATO. That UNATO egatta both from kindergarten up to the university level. Bukulembeze bw'eggwanga yagambye tino tulinamu aba scientist n'aba arts. Kakati bagenza okwongeza emisaala ne bagamba aba scientist babongeza ku kye babongezaako, aba arts tebabongeza ku sente. You as the former teacher musomesa omutendeke, what makes NATO to be NATO? UNATO. First of all, njagala kwebaza obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda okulaba nti omusomesa muntu wa mugaso era n'okulaba nti balina kwongera omusaala ogw'abasomesa. Ekyo kyo kirungi nnyo. The gesture is good. Naye ekizibu ekiriwo nti gesture yabadde discriminative. Gesture discriminating omusomesa owa science against the teacher of arts. Nze ng'omusomesa si kintu kya buntu bulamu. It is discriminative and kimenya amateeka g'eggwanga. Kubanga tulina amateeka gagamba nti nobody can be discriminated. Actually article 20 is it 30? According to yes. Even under human rights. And yes, egamba nti tewali omuntu ali supposed okubeera discriminated in terms of because of their gender, because of their sex, because of their color, because of their region, and it provides for equal pay for a job that is being done. Yep. So in this situation where a scientist graduating from the same college with an arts teacher, bakola prep nga yemu, same degree, basomesa abaana nga be bamu, same degree government yegigaba.
lwakubanga nti oli alina degree in education science ono alina degree in education arts naye ne bagamba owa science tugendamu omusaala oguli over and above ogwa arts kiti oba oledde eddembe ery'omuntu wa bulijjo ate era n'ekyokubiri mbadde nsaba gavumenti mu kifo eky'okutwala ebintu ebyo mu ngeri bw'etyo yali badde erowooza okulongoosa laboratories eri wansi mu masomero kubanga sikiwa nti okuwa omusomesa omusaala omuyitirivu guwa abaana bano abali wansi amagezi agasoma science. No, it's not going to translate automatically into the lab of science. In fact, singa twabadde tulina abalina obukugu mu kuvumbula ebintu innovation abo be twali badde tugamba nti bw'oba oli mu innovation katukwongera omusaala you create more time for the innovation tumanye nti tulwanisa ebbula ly'emirimu tumanye nti buli omu waali can manage to create something to make a job instead of looking for a job. Naye wadde tuwaayo sente empitirivu ku basomesa ba science era nabo they are looking for jobs ez'obusomesa tewali kintu ekyamaanyi nnyo ekiyitiridde nti kye bagenda kwongerako bwe tuba tugenda kwongera emisaala twongere bonna. Nze I agree entirely ne UNATO lutabalo lwe baliko ate era buli munnayuganda wonna nali badde nkusaba nti osituke olwanirira abaana bo because bano abasomesa basomesa babaana baffe saagala okulaba nti omusomesa genze mu ssomero nga tali happy omanye consequences ezivaayo omuntu bw'aba genze okukola omulimu nga muli munda nga tayagala tagukola very well. So mu kusomesa kyetagisa omusomesa bw'aba genze kusomesa agenze nga ali happy mu mutima gwe amanye nti yes bwekyalibadde kati eno pay eri discriminative emenya mateeka. It's not founded in law, it is unconstitutional, and on top of that it doesn't conquer well in terms of human rights. So abasomesa baffe bambi mbasasira ate era tujagenda mu maaso n'okuboogerera naye twagala obasaba munywerere ku ssonga yammwe. Sometimes ngafa bali mu bukulembeze tumanyi nti ekyo bakikoze kubanga bagala kukutula obumu obuliwo makati g'abasomesa. Olwekyo kisiga kifaananyi ki eri abaana neri abaana eri bamanyi nti abazadde babwe tebafaayo. Waliwo omwe yatugambye nti ekiriwo kiringa oba olaba omuzadde avudde mu katale n'avayo n'enkoko n'agamba abaana ababiri ku baana omukaaga ababiri bagenda kulya enkoko n'abagamba sirina in fact nabadde sirina ssente naye bano bo mbagulidde enkoko mwe abalala munaalya enkya. kitegeeza abaana beeyawuddemu taata waffe oba ono ye taata oba si taata. Ekyokubiri bano abaana bw'oba oli muzadde wakiri waliguza empuuta n'omanya nti ffena tugende tulye empuuta eyo kubanga ye ebbeeyi y'empuuta si yeemu n'ey'enkoko. Ffena katukagabane we kaba kazze tumanye nti mu butono bwako ffena tukalabye. So kino kye bakoze bambi si kya bwenganya ate si kya buntu bulamu. Ndowooza ye mu calculations ze eza politics tewali kintu Museveni kyakola nga talina kyabaze. Kyemanya abadde ayagala kukutula the unity eri mu UNATO ekyo kyokka ate abasomesa ekyo mukimanye nti bagala kukutula obumu bwe mulina bannammwe tebajja kubanga babatundira bulungi ate era nammwe mujja kubanga mufiringa guilty eyo ejja kubanga ebali all over. You are not going to feel the same any longer. Naye nalisabye gavumenti yaffe yeekube ku mutima erabe this parity etaddewo, this imbalance in pay for the same job. You are getting different amounts of money for doing the same job. That is total injustice on the side of the teachers. So UNATO kyegamba kya mazima ate era ndowooza buli omu yali badde avunaana gavumenti okulaba nti abaana baffe ekintu ekyo kiterezebwa bakitereeza bakiteeke mu mbeera buli musomesa aveeyo nga manyi nti nange neyagalira mu mulimu gwange. N'akasemberayo ddala tulina obudakiika nga bubiri tutuuke ku budde bwaffe bwe twateesezza. President Museveni yabaddeko mu North eyo era
na omwana omu n'amuwa chance okwogera n'amugamba President Museveni olina ebintu byatusuubiza ffe abavubuka tusobole okwezimba tusobole okubaawo naye ndi bubi nsaba ompeerere nfune nzire nsome President Museveni yamuzeemu n'amubuuza wasoma ki nti nasoma arts n'agamba nalweso liriddawa omwana jangu omwandise mu magye. My question is buli ali mu magye yenna yasoma arts oba yasoma arts ba science abagazaaki naye ye yasoma ki mubuuze gwe mumanyi. Museveni yasoma arts Janet nasoma arts bali mu positions of influence. If science is the game changer, why are they not changing? If science is the game changer, baveewo tutekewo scientist president oba tutekewo scientist minister of education, and it's so unfortunate nti eno dineteeka liva mu education kugamba nti abasomesa abomanyi nti bona basomesa bwe baba bavudde mu college bona bagraduatinga lumu nga basomesa a full minister no gamba nti owagira kine dineteeka erigamba nti basegregating mu basomesa abo. It's so silly tekizimba Gwanga ate era nga bwe ngambye kimenya amateeka kubanga that is discrimination. Others are being discriminated because they are not scientists, and yet all of them are teachers on appointment. Bona baba wa posting instructions nga zezimu baba wa appointment nga yemu salary scale yali yemu naye kati kuluno nti mwe abalala tubabusiza salary scale naye mwe abalala mutambulirawo mu madaala mujagendera mu madaala si kya buntu bulamu bantu. So abasomesa b'amagezi ki ku mbeera eno ey'amashegano bagenda mu maaso n'okulwana kubanga nalabye bakyagenda mu maaso, they are still negotiating kabagende mu maaso ne negotiations zaabwe naye ate era naffe abali wabbali wadde tetuli basomesa tulaba nti kye baliko kyo kituufu. Bagende mu maaso because their demand is legitimate, their demand is a correct one. Tewali kintu ekinsanyusa nze ng'okukola ekintu ekyemanyi nti kye kituufu ate era tekiina mu engeri egimenya amateeka. Si kya bumenyi bw'amateeka, it is a legitimate demand. Tugende tulabe gavumenti nga bwegenda kisolovinga. Bw'eba eri gavumenti naddala efa ku bantu abawansi, abantu ababulijjo. Kubanga ffenna tuli mu bifo bino bye tulimu lwakubanga twayitirayoko mu masomero. Okay. Naye bwe tubanga tetugenda kuwa ekitiibwa abasomesa abatusomesa surely tubaliddema olukwe. Waliwo kagundi kenalabyako omwana omu baby boy babadde n'akaana akawala nga badiscussinga omwana n'abuuza nti arts ne science no abasomesa n'abadokita bali basinga omugaso abaana there are two kids, one is in P4 one is in P5. Omwana omulenzi n'agamba no omukulembeze w'eggwanga akimanyi nnyo nti n'abasomesa ba mugaso nnyo era kyova olaba ne mu covid yagamba abasomesa mugende waka mutuule muwummule nagamba abasawo mwe mugende mukole noba mufa you're useless because abasomesa bajja kusomesa abalala. I was very happy when I saw the kid reasoning that extent, but this is the moment where teachers are not valued. And my concern is in Mama Janet. It's unfortunate the minister under that field to be concerned. Atenga mama. When we were growing up, omusomesa yali muntu wa kitiibwa nnyo, buli omu nga yeegomba okuba musomesa. Okukuyita omusomesa ng'owulira oli w'amaanyi nnyo naye ku luno bambi. Museveni ebintu bingi abitulemesa bambi. Tumaze obikyawa buli owulira ne weekyawa n'ogamba yii bino nasoma byaki. Yensonga lwaki walaba ne mu biseera bya covid abasomesa baddamu okugenda mu booda bali kuza booda abalala bali mu za chapati nga bali mu kukuba zi blocks nga balaba nti that is where they can get solutions for their problems. Absolutely. So bwe tuba twagaliza Uganda emirembe nga twagala abaana ba Uganda basome, let us have equal pay for all the teachers. If it means increasing salaries, let us increase salaries for all teachers. If it means cutting salaries for other workers, let us cut salaries for other workers so that we harmonize the pay of all civil servants in the country.
netukweyanziza nnyo era mwe nabadde ku eno particular program munzikiza nsibeko messages bbiri ono bamuyita Magala Rajab, you are my woman MP, very intelligent, we've been missing you. Milton live from USA, my former woman MP, welcome back. Sarah Ogenda, good evening. Mutukirize mama byokola ina bingi agenda kutambulamu akawongezeka leero nengo mukamange mubezi waffe tujja kutandikiraawo chance we nabeze ngasobodde okutufunira akaseera nezo dakiika abe chantukosiza budde butono kuba byagenda okuddukanya mu ggwanga bingi kyotajja kuleka olunaku olwaleero organization eya girl child empowerment. Still there are people still asking how far is that organization. Please kindly this time why your website? The people are still interested in that. The organization called Winnie Kiiza Foundation bulijjo nga bwe mbagamba erwanirira eddembe ly'abaana naddala abawala abali mu masomero. Mu biseera bino twagenze ekizuula nti covid abaana baffe yabakozesa nnyo, abasinga obungi tebazzeeyo mu masomero lwakubanga babadde balina embuto. Wadde ne ministry yagamba nti amasomero gakkiriza abaana abaddeyo. Ebya Africa mubimanyi, majority of the parents nga tebakyali ready abaana obawaayo mu masomero nti bagende basome. Some schools naddala eza gavumenti nga zigamba teziyinza akkiriza abaana abo. So abaana basinga obungi betubadde tulabirako nti oba oliawo olaba abaana baffe nabo nga bavuddeyo nga abakyala b'amaanyi. Abasinga obungi bambi mu biseera bya covid bakosebwa. Kati tukyakuba omulanga mu bazadde bagamba nti mubawe second chance. Bwe lwe banamaala okuzaala mubazeeyo bagende basome kubanga tumanye nti essubi lyabwe liri eyo mu kusoma. Omwana asomye wadde embeera ziba mbi yaba alina essuubi nti olunaku luliba lumu nafunayo ku mulimu naye nayambako abazadde be nayambako ne community ye. So tukyagenda mu maaso n'okusaba obuyambi kwabo bonna abasobola okuyamba abaana naddala abaana abawala through the Winnie Kiiza Foundation okulaba nti tubazaayo ku masomero, first of all by paying the school fees, secondly scholastic materials, ekyokusatu abasinga obungi when we went inquiring from them nga batugamba nti bafuna obuzibu buno batwala empuuto zaabwe nga bali mu kunoonya sanitary towels abazadde abasinga obungi baziwa abaana baabwe as part of the school requirements. Kati abaana ne batugamba nti since we were at home there were no schools happening. Bw'abazadde baffe ebyo bya sanitary towels bali babivako dda nga bagamba tetuyinza bagulira pads nga muli waka mubeere waka mubeere awo naye bo nga tebagala kuswala mu bantu kubanga this issue ey'abaana abawala okufuna periods zo zijja whether oli kusomero oba nedda zirina kubaawo ate buli mwana nga yagala kulaba nti aba yeekuuma taswala mu bantu. So majority of them nga bali kunoonya obusente obubayamba okugula sanitary pads ne basanga nga bagudde mu buzibu buno obutwala embuto. Abalala nti yali relatives be bali nabo abaana abasinga obungi babeera ne ba relatives baabwe nti babayambe ku fees. So engeri babeera nnyo waka ne ba relatives baabwe abasinga obungi nga tebakola bona nga bali awo abaana bagenda kwesanga bano nga babayingize mu bintu bino. Abalala they were raped, abalala nga babatiisa nti bw'oba tokkiriza nti tukole bino sigenda kuddamu okuwa fees kati nga yagala kutaasa fees naye nayesanga ng'alimu ekyo ekikolwa n'ajaayo olubuto. So ebyo byonna osabanga nti abaana bano bali psychologically tortured, abalala balina kufuna psychosocial support. So ebyo byonna kati byetulimu as an organization. So nalibadde nsaba anyone who can support supporting under the Winnie Kiiza Foundation. Those who can, let's stand together to saving omwana wa Uganda mu Uganda empya gye tusuubira omukamba n'abasobodde
website tujeetaaga. Winnie Kiiza Foundation. Just Website bagiyita Winnie Kiiza www.winniekiizafoundation.com. All right. Ate tumwerabira mwena abana Flash na Uganda nga bwe twabasuubiza. We also twetaaga keep moving with us, subscribe and share our content, and if you can still stand with us as one of our sponsors to be taking of these programs, or to Kiiza tugamenti kati amafuta ngataddemu lumba mama Winnie Kiiza wali obali kasese jikala kate, we shall go there with your help and with your support, because Ugandans need a hope. Kati tugenda tugwamu essuubi nti it is possible to be there tomorrow in the presentation of the ruling system, but betaaga kubajjukira kisoboka Uganda egenda kusigalawo bano nga banakyemali abavuddeko. Omukama wange mu bwezi bwaffe, I wish all Adventists to have a very happy Sabbath today. God bless you. See you next time. Same place if all goes well. And continue being nice. Be nice to everyone at the same time.